Ochalaba okwanjula n'embaga. Kwana tulaba ku Delta TV tukole njagala onzikirize nkwanjulire Mr. and Mrs. Okoth. Banage, congratulations. Thank you. Thank you so much. Siyina bigambo byakwogera. Sebo, kiki kyolowooza kati? Sanyu jerere kubanga sebanga kumwana anyirira omukazi anyirira amunyereketa nga asinga ne support dodo okumunyereka. Oh, n'ebigambo sirina bwe mulabya speechless. Walonda bulungi. Sakyamukama. Olowooza ki bw'olaba ng'omwami wo akutunuulira bw'atyo mu mukwano n'ebigambo ebirungi? Mpulira essanyu Shanita. Mpulira nga seeyambalidde nti kunyuma naye munyumidde bambi. Omweteese. Bambi. Yeah, tubeera simple nnyo mu bulamu bwaffe. Bw'otusanga you can't tell, but when we come out, yes. We come out. Yeah. You've come out. When we tusalawo nti let's do this, yes. We do it. Musobodde mutya okukuuma nga mulina essanyu bwe liti mu bulamu bwammwe? Twetegeera ekisinza tuyamba nti ffenna tuli bakatoliki ate ffenna twasoma kintu kyekimu, so tubeera ku level y'emu, teri muntu munene ku munne. We respect each other, we are all humble, so it has been so easy for us to move along. What did you pray for in a man? Ekisooka Shanita, I prayed for a man who is kind. Is he kind? 150% kind. Ebirala byonna Shanita tebakulimba nga biba bonus. Yes. Always pray for a man who is kind. A man who ayagala Katonda era nga amumanyi. Yeah, so ebirala byonna mugambe bwotyo bw'oli munyonyola like atamanyi kiki kyali mugambe kyoli. Honey, you're that and monga when nagambye mu church. You are that and more for me. I cannot the perfect person I dreamt about in what? Senior 4, Senior 6, campus. You're not Sebo, you have everything. Mwina favorite song kemutera okuyimba babiri? Oba buli mwa ina kake? Aina kali I adopted I it. like Kemigisha of David Lotalo. I like that song. Bambi. Bwe mutwa temsa closer nte nyimba wezi. Naye muna ennungi zikatinga cross. Era kati nga nyingira wana. Namugambye Albert ampiseko wana namugambye akokaba. That's the one I want. Kemigisha. Yeah. Kati waluyiga. Ndumanyi. Kati bagenda tuwa kwa wana balumanyi. 1, 2, 3, Kemigisha. Kanya kaberera. Mwehaga omwami w'omukwano. Laba omukwano wano wanavaawo wano. Mukuba akamba omugambe ekikuli ku mutima. Penny, I love you very much. Thank you so much for this day. I love you. I love you too, and thank you for everything you've done for me. You guys, mbagaliza birungi birere. Webale Shanita. Webale kujja kukuhinjira ne leero tunoonyeza. Thank you so much. Who are we that we have 2 functions airing on the same station? And just know people are waiting for these functions. Bedagamba omugolo omulungi oyo. Nera viene ku TikTok. Kambale kati muna abantu babalinze. Shanita, thank you so much. Mwina be mwagala okwebaza purposely for the wedding. I would like to thank my parents and Resty's parents. I would like to thank our siblings. They have stood with us from Kuchala up to this point. I would like to thank also those who have given us that time to help friends. We organize. have a huge Team. base of friends. Abatodde sente right from day one. Nga ne weewa pledge era akikubisamu. So we thank them. Tubebaza nnyo. Maybe we would not be here without their support. Mugenda ku honeymoon. Taking to Croatia.
Esimu zinabeerako oba 3 weeks off. ababeetaga bana bafuna batyo baba baleke Basindike PO box twadifunye. Email, Sharita email kati yagenda okukola agambe nti amasimu. obudde bwa ddadi Obudde bwa ddadi. naye erya ddadi lyemuyita bwali eddala Obudde bwa my love. Your love. Ekyo ekitiibwa kyokka kyokka yakirina munaaye. Mwebale Daddy kwagalana. asobola okubeera oli mu tent but he is my love. Your love. Mwebale kwagalana, you guys. Mpulira nga nange mbaagala. I don't know what other people think, but I like the way you guys are loving each other. Mukama abakuume bwatyo. Munatandisa baby girl, baby boy. Twins. Yes. Nakato ne waswa. Katonda ajja kulaba n'ateeka Basinge kufaanana ani? ffenna. Omwami bamufaananeko ki? Hi. Kwatawo. Right Ate and omukyala bamufaananeko slender ki? Oh, this beauty. Oh my God, this beauty. You've seen beauty, but this is a This discovery. is something else. The explorer kati. Kale sa Samuel Okoth. Kale bambi ekisemberayo ddala mwena muli ba land friends si kyekyo atuwulira nti ba land friends baba n'olugezigezi mukikwasaganya mutya kuba mwenna mulina ebitabo ate onaagatako n'okubeera ne mu health mukikola mutya Yamakooti law things we tuba tuyingira tubisiba ku nkondo nebikoma. We don't do law things at home unless somebody is maybe Consulting Consulting. from each other. But Not- no, actually, it comes at the by the way, and you go, oh, no, Ivan, no lawyer. I don't be there, and I think about it. No, I think that's why I so beyond that profession. tosaba mugambe ekyo kiri null and void intellectual delicto eyo article 12 nange njogere we nakwata Mugamba, thank you. I don't bring legal terminology. Are you living together already? Not yet. It's going to be our first time. Okay. Kale bambi katubaleke mikwano kwata ekyebbe ekyo mutambule kabisi kanjagala bannanga abaana bano balabise bulungi ate banyumye nnyo balina engeri gye beeyagalamu enyuma okulaba nti olengera perfect couple tova ku Delta TV katongere okubeera nga tunyumirwa omukolo gwabwe yenze Sharita mazzi mawanvu nga Sharita's Bridal World yenyambaza ekiteteeyi jukira tulina gowns changing dresses made dresses byonna byonna ebikwatagana n'ebyemikolo tubirina ne gomesi buli kimu eky'ebyemikolo ky'omanya tukirina n'olwekyo tukwasa omukolo tuguteeke Njovu Junior School enasana gy'obatwala omwana asome ate Njovu Estates balina ettaka bwe mumala omukolo bwe muti mukwano mugende mugule ettaka kibanja mpola basangibwa ku Nansana Business Center ate era mukwano nenyongera okugamba nti Malakai Ecology yo gyeri nnyo okubeera nga tebakuwa honeymoon ennungi ne wedding reception nkwagala nnyo mukwano katongera okunyumirwa Mr and Mrs Okoth kabisi kandagala Let's go! Ladies and gentlemen. Go down! Up down! Pagachini! Hey! Go down! Quick! Ivan! Hello! Yes, Ivan, pause there. Hello! Let's clap, ladies and gentlemen. Wow.
Banange ekiri wano sanyu jelele omwami n'omukyala Okoth bakikoze ngeno side gyendiko bebalungi abazaala omugole omukyala omulungi ennyo wamasisi ekyo anko kyekyo nakwazaala omwana amakula naawe omulaba ekitegeera amasinyaze bwe gagenda yakola ng'ettaala kyekyo ekyo esasi luva ku kyoma anko bakuyitaani mu bitiibwa bwe byonna nebampita tukunda ne Francis tukundane ekitegeeza twagalane twagalane kituufu era ffenna tulina okwagalana ekyo olaba omwana waffe ayagadde Okoth oyagala bagamba kireera abagole baffe munange ngamba nti omukwano ogubwaraze leero gwabeere gwa lubeerera amina banange anti kiri kitya kiri bulungi kiri oke olaba ng'onyirira nnyo abagole baffe oyagala bagamba kireero abagole mbagaliza emirembe ate omukwano gwa maanyi beyagale nnyo ate naki nalo banange nafuneko ne ku dadi katono banange dadi ano sebo gyetuli oli mutya ogulaba otya guli kiriya nkulaba olaba amazina agaliko kiri kitya kiri kiriya abagole baffe oyagala bagamba kireero bali smart nze mbagamba bugambi nti babeere nga bye twababuulira babiteekeko omutima so that nabo bawangaale mu bufumbo bwabwe batuuke we tutuuse nabo balabe essanyu lye tuwulira nga tulina abaana bagenda amina mami atunuleko eno mami oli otya ndi bulungi kulaba how are you I am fine wanga oli otya leero kirikiriya banange mukikubye olaba essanyu eriri wano abagole baffe oyagala bagamba ki abagole banyumye kujagana simati n'embaga yanyumye n'abategese ba in-laws bategese bulungi bategetere buli kimu baturabidde batuwagala I'm very happy naffe ne tubawe beautiful girl naye si temwimuka ne tukonamu katono imuka naawe mwimuke mami imukamu
mukwano gwange omulungi, congratulations abagole baffe betubadde nabo olwaleero, era nga nyongera okugamba nti aba Sharitas by the World be bankozeko enviri ne makeup, era nawe osobola okujja ne tukolako ne tukwambaza ne gomesi nga betuyambaza omugole waffe, tulina ne gowns wano ndi mu gown section, ate nga tuyina buli kimu ekikwatagana n'ebyemikolo, oleeta omukolo gwo ne tugutegekera gwonna, ate beeyi yaffe tetuseera mukwano. Abaana ffe abanjovu junior school twalayo omwana asome, ate era twala n'omwana asome ebyenviri ku Sharita School of Beauty, omwana wa Kisulo wadde tuli fully registered ne Ministry of Education, leeta omwana wa asome yetandikirewo omulimu, omwana asome ebyenviri ne makeup tafa bwavu. Kubuulireko tosobola kusula njala ng'omanyi makeup ng'omanyi ebyenviri, ate bw'oba n'ekitone kikutuuza n'abalangira, oba okitegeera oyingira mu maka g'abaakolamu lwa kitone. Omwana muleeta asome ebyenviri, omuwa ekitone ekyo mukwano, omute bulungi nga tajja kubonaabona. Nenyongera okugamba Malakai Eco Lodge weerinnyo ekitende, gendayo mukwano okuleyo wedding reception yo. Nkwagala nnyo mukwano, kakati mu kalowoozo kaffe olunaku olwaleero show yo ngenda gimaliriza naye munsaasire. Sirina bye ndowooza okujjako okulowooza omwana, ku luno ndowooza ku mwana, n'olwekyo kankuweereze bulungi nnyo birthday ya Princess Wedlin Joy Nakigozi eyandise okubeera nga mpitibwa freshest Nakawere. Oba okitegedde, Wedlin, happy birthday to you. I love you so much. Omanyi omwana okumuzaala oluvannyuma lw'emyaka 10 gwaddako ali mu P5. Okitegeera ndowooza essanyu eryo oliraba, kakati lyessanyu lyenina erya bebi wange Princess Wedlin Joy. Nsaba Mukama ak'obulamu obulungi, Mukama akunjagalire, akuwe okweyagala nga bwe weeyagala, nga bw'oli kiccabi bebi. Owedde abantu bambuza omwana omuwaki, omwana muyonsa ate muwe obudde bwange. Okitegeera nze ngenda okubaka ng'omwana wange nga mufuddeko, nti omukozi ne bw'abeera tamuwadde mmiru ndala, nze mba nvawo nga namupakidde dde ekyokulya ekinaamuyisa mu lunaku mpaka ate we naakomawo regulo. Nvawo nga munaazizza omwana wange muwadde keya. Era Wedlin, simanyi oba obiwulira naye lw'oli biwulira ng'okuze, nkwagala nnyo, Mukama akunkumire akuwa obulamu owangaale emyaka 10 owangaale n'okusinga nze. Kankutiiseko birthday ye, naye nga aba Sharitas be bankozeeko, era n'ekiteeteeyo ekyo we kiri ku Sharitas by the World, ne mukwano gwange eyakintungidde bamuyita Laika Fashions, nkutumiddeko nnyo ebifaananyi, Icon Media ye yabikubye. Kambikutuuseeko, sigenda kukomawo, nyumirwa birthday ya Princess Wedlin Joy, omwana ow'effumbe Nakigozi. Bye-bye. Tonight, you are the queen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Amazari wa malundi. Amazari wa malundi. Oh, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Somebody blow up balloons. Tonight is only party, we got nothing to do. We gon' wild out like we got something to prove. We got nothing to lose. We might even end up on the news. Whoa, somebody give me some bloom. Blow up the smoke, let it rise and cover the roof. Tonight I'm rolling with the homies up in my crew. Hit the dance floor, breaking the rules. You should join us, you know you should. Anyway, when the music comes on, drop everything, get up and dance. I wanna see smiling faces, so be happy when you still have a chance. It's your birthday, oh, get up and dance. Because I'm nothing like some claim, been through some pain, let's pour champagne. Happy birthday to you, happy birthday to you. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Amazari wa malundi, Amazari wa malundi. Oh, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Mukama kuangaza alina ensonga ze lwakya kukumye. Wesuneko lina mukisa era kulembeza omutima omulungi. Laba abaana bo bazadde basomye basanyufu n'ennyumba ogisimbye. So better be grateful and thankful for this life you're still living. Anyway, when the music comes on. Naira sirimba leero bino byenjogera byankumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli
lyasenywa nze Sebaka